CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Bannange Uganda ngetutwala speed. Nina amawulire gendese mu kaseera kano ga mirundi ebiri genjagala okuba nti atemba tuusaako. Amawulire agasooka gena kubaga Papa CD eyavuddeyo n'akawaŋŋamula ne yeewuunyisa bannayuganda. Jjukira Papa CD ono yali muyimbi okuva mu Lion Island era nga yayimbanga ne Dr. Jose Chameleone. Wabula yavuddeyo nakulwajo n'agamba nti bannange nkooyo okwekweka kanjogere ekituufu kyendi nze ndi muli wa Bisiyaga era n'abaako omukulu gwe yamentioninze nti Pastor Robert Kayanja ebyaffe obimanyi. Ekintu kino kyakubya abantu wala. Then nina ka video maaso awo kannyika Pastor nti ensonga zino ddala kituufu kuva myaka gyadda azeenyigiramu akatambi kano nkalina ate nga kaluddeko ebbanga. Nina ne ka video k'omwana muwala Fulufigo ono akatambi ke yakola maaso emabega eyo ng'agezawo kuba nti ate alumba President Robert Kyagulanyi Ssentamu mbw ayagala kumutta mbw afuuka President ajja mutega bbomu nako nkayina biranze Fulufigo ali ku kyokya olw'akatambi ako ke yakola. Kakati mu kaseera kano kasooka enkweka n'akatambi akakwatagana ku pastor wa Miracle Cathedral oba Miracle Center n'oluvannyuma nkomewo mbawe Fulufigo. Era ng'alabika akyamwevuma anti olutalo lwe ku buli bw'Ebisiyaga lulabika lukyalanda nga luyiira lwa musana. Olwaleero omu ku bavubuka abalumiriza Kayanja nti yamuli Ebisiyaga alumbye ekitebe ky'abambega ba poliisi ekibuli ne bamenyawo ebyayogeddwa poliisi nti beejungulula ne bajjayo statement zaabwe. Robert Wamala n'ebisingawo. David Mukalaza atemera mu gy'obukulu 36 y'omu ku bavubuka abataano abalumiriza omusumba Robert Kayanja wa Lubaga Miracle Center ogw'obuli bw'Ebisiyaga. Mukalaza agamba nti mu mwaka 1992 waliwo olukuŋŋaana lw'abasumba tabamiruka okuva mu buvanjuba bwa Africa Kayanja lwe yategeka ku kanisa ye ya Lubaga Miracle Center era Mukalazi n'ayitibwa okuweereza ng'ayita mu kuyimba. Olukuŋŋaana olwaggwa Kayanja n'amusaba asigale ku Miracle Center era okuva olwo yatandika okumusendasenda asule ewuwe n'amusuubiza okumuwa ensimbi n'okumutambuza amawanga g'ebweru. Agamba nti n'oluusi yali amuweeweta mu bisambi mu ngeri y'okumusabira era yakizuula luvannyuma nti Kayanja yali ayagala kumusumika ngalike. So he used to massage my body like on a daily basis when he drove me back home. And then a time came when the massaging left the legs and went to my private parts. Agamba nti yali amuweeweta mu bisambi buli lunaku lwe yamuzzangayo eka wabula olunaku lwatuuka n'atandika okumuweeweta mu bitundu bye ebyekyama. Agamba nti yasooka kulowooza nti amugobamu mizimu kumbe yali ayagala kumusumika ngalike. So I was like, is he trying to cast out some demons out of my private parts of maybe lust? Ku lunaku lwa Sande akulira ekitongole ky'abamega ba poliisi Edward Ochom yategeeza bannamawulire nti abataano bano baali baggyeyo statement zaabwe. Bino lwabagudde mu matu kwe kusalawo beeyo ky'ekitongole ky'abambega okuwakanya poliisi. Sinaakukyusa statement yange. Amawulire bawandiise nakyusiza statement yange. Nze David Mukalazi have not changed my statement. It still stands. Wabula Ochom olulengedde bannamawulire nga bagezaako kubuza Samson Mukisa omu ku bagambibwa okubanga baggyeyo statement n'abalumba era n'amugyawo ng'agamba nti kino kibadde kitaataaganya okubuuliriza kwa poliisi. Ndowooza Uganda yandifuna Didi omulala. Ka video ke mbateddeko kayiseewo ku myaka kaddamu naye all over the years tuzze tuwulira complaints nyingi nti omusumbu oyo ali bisekiso yenyigira mu bintu by'ekisajja n'omusajja n'omusajja. Kakati olunaku olw'ejjo Papa CD yavuddeyo n'abako post yataddeyo ku Facebook n'agamba nti abannange nkooyo okwekweka eyo post gy'olaba wano nkooyo okwekweka kino kyendi ndi muli wa Bisiyaga kati era Pastor Kayanja Miracle Center Cathedral ebyaffe obimanyi. Ate nga bw'olabe mu kifaananyi awo Pastor Kayanja yali abaddeko ne Papa CD nga Papa CD agenze ewuwe. Kitegeeza ki? Oli muntu mukulu naawe osobola okulowooza
n'omanya kye kitegeeza ekyo nkikulekeddaawo gwe kikyolowooza kweno ensonga. Golooza omusajja emyaka gyonna bamuwaayiriza oba bituufu nkiressaawo. Kakati njagala te nkutuuseeko fulufigo ono alina kale buli gwagenda maaso n'okuba nti ate ayogere yamuleetedde obuzibu kasooke ngutereko kano akatambika fulufiga then n'oluvannyuma tukomewo. Kyagwa njagala kwogera kino ng'ensi yonna ekiwulya loud and clear. Kuba siwakanya Katonda. Just in case nobeera president w'eggwanga lino. Just in case. Kale ne wenda bangosemberera. Nyambala bomu n'enfa naawe. Eggwanga ne lisigala nga liri safe. That is my word. That is serious. Final word. That is my final word for you. Nyambala bomu. Mumanyi balumira mwoyo. Bino mbyogera nga ndi serious olw'obulumi bw'empitamu. Temumanyi nnaku gye tulina maani. Temumanyi buludamu bwe tuyitamu mmwe. Temumanyi peni gye mututuusizaamu. Bayo kyedduuka lyange abaana ba Nuupu ne bookya emmali yange yonna. Yonna. Sorry. Bakwata emmotoka zange ne bazikumako omuliro zonna ze nkoleredde ebbanga lyonna. Ze sijje wa President Museveni nazijja wa President Museveni. Ng'osirise. Nina enkovu ku mubiri gwange zonna nsobola n'okweyambula nze. Zivudde ku baana ba Nuupu. Basajja mmwe twabakolerera. Twakola nammwe bye mwatukola mwabitukola. Tubirina ku mitima. Bw'oba omanyiyo abantu abakwetamwa mu nsi. Mwantumira bajjo luli. Ajja njogereze mu mpenge miliyoni ezi. Nze siri ku ssente ne wa Museveni sina buli mwezi. Nze siri ku ssente. Njagala mugane wa President Museveni mubuuze mama Nakyobe, mubuuze Jane Baleke, mubuuze mufune muntu yenna mubuuze. Fulufiga ina wera sayinze milioni 10 bwakijjayo. Bajalo papa nani sayinze ko milioni 10. Nze siri ku ssente. Uganda is my country. Wabula wecha. Ovumota Uganda. Uganda is my country. Yeah. Ovumota Uganda ensi yange. Etuleze okumala banga. Otula n'omwana eyayita Dogo Nation. London. Navao nakwata Katikiro nakola embwange ina Galubindi. Navuma Katikiro.